Omulamuzi Alice Komuhanyi kawuka olwaleero kooti agitandise ku saa 6:2 nga kino kivudde ku kutaataganyiza olw'ekire ky'enkuba eky'amaanyi ekitonyedde akaseera akawerako. Omulamuzi Komuhanyi asise kusoma lipooti ekoleddwa omusirikale w'amakomera kyawusika gye bakisiza avunaanibwa Kristo Okello nti ali mu mbeera nnungi era n'omutwe gwe gukola bulungi. Akawungeezi k'eggulu omulamuzi Komuhanyi yalagidde abasirikale b'amakomera okwekebejja Okello okulaba embeera gy'ali mu okutegeeza kooti nti yabadde teyawulira bulungi tasobola kweyongerayo nakuwulira omusawo guvunaanibwa. Omusawo mu bbaluwa gy'akoze akasiza Okello okuba omulwadde wa Nalubiri muyite Sikoseero agambye nti bwe yagenda mu kkomera yali amaze ebbanga lya myezi 2 nga tamira ddagala lye ekyaviirako obulamu okusereba, wabula ategeeza nti bamuwa eddagala lya Nalubiri era kati ateredde ng'embeera gy'alimu nnungi nga n'omutwe gukola bulungi. A report authored by Dr. Kajoba Charles K. of Maxon Bay Hospital dated 16th April 2026 has been furnished to the court. The summary of this report is that the accused was admitted at Luzira Upper Prison. A laboratory test was carried out on the accused person and sickle cell disease was confirmed. The report says that he has greatly improved on treatment and he is in a stable state of health and mind. Okello kino kikakasiza n'ategeeza nti mwetegefu okugenda mu maaso n'okuwulira omusango. You are in a stable state of health and mind. So I want you to confirm that and we proceed with our proceedings of the day. Yes, my lord, I'll confirm that I'm in a stable state of mind and body. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.